teri kintu kya lubeerera. Obulamu munnange bukyuka essaawa yonna, era na buli bulamu obutambulira mu byobufuzi buggweera mu kulemererwa. Bino nno munnange bigambo bya Chief Prosecutor mu International Criminal Court. Ono nno munnange alemeddeko nti Prime Minister owa Israel Netanyahu alina okubeera nga akwatibwa, ayagala warrant of arrest eyisibwe. Munnange Chief Prosecutor owa International Criminal Court bw'atyo ategeezezza nti obwenkanya bulina okubaawo era bulina okukolebwa oluvannyuma lw'okubeera nti nno ayagala aweebwe oba warrant of arrest eyisibwe ku Prime Minister owa Israel Benjamin Netanyahu wamu ne Defense Minister we. Ono ndo si mulala ye Karim Khan, Chief Prosecutor mu International Criminal Court, agamba nti kya mugaso nnyo okulaga nti kooti esobola okulaga obwenkanya oba okwasaganya amawanga gonna ku standard yemu okusinziira ku misango egiba gigambibwa nti nno jazzibwa ku bakulembeze ab'amawanga ag'enjawulo. Era nayaniriza okusalawo kwa gavumenti eya Bungereza okubeera nti yo ebyokuwakanya okukwatibwa oba okuyisibwa kwa ekibaluwa kibakuntumye eri Benjamin Netanyahu ne Defense Minister we ebijjamu enta, n'agamba nti kibakoze kirungi nnyo nga UK okubeera nti munnange basalawo okubeera nti okuwakanya bakuvaako ekiba kibe. Era munnange Karim Khan ayagala warrant of arrest kibaluwa kibakuntumye eri abakulembeze baba Hamas basatu, ababiri ku bo already baafadda battibwa. Kale bw'atyo agamba nti kyetaagisa okubeera nti ICC eyisa warrant of arrest eri abakulembeze ku sayidi zombi, ensi yonna ekimanye nti kooti ekwasaganya amateeka kyenkanyi era nga batambulira ku common standards, nti singa omuntu ateekayo warrant nga ayogera kuba officials aba Israeli bokka ate aba Gaza n'abaleka ebbali, oba oliawo abantu bayinza okulowooza nti ekyo si kya bwenkanya, era nti wayinza kubaawo engeri emu okwaŋŋanga kino nti nga tebafudde ku nsi kyekuwagira oba NATO ekuwagira oba ensi z'abazungu ze zikuwagira oba ensi endala zonna ez'amaanyi nga ziziri mabegawo, naye enkwasaganya yandibadde erikkiriya era nga eno eraga bwenkanya. Mu mwezi ogwa May, Mr. Khan yagamba nti yali alina obukakafu nti Prime Minister owa Israel Benjamin Netanyahu wamu ne Defense Minister we Yoav Gallant okukosa n'abakulembeze baba Hamas Yahya Sinwar, Mohamed Dief wamu ne Ismail Haniyeh, bano munnange balina emisango ejja naggomola, emisango war crimes wamu n'emisango egy'okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okutta abantu okuviira ddala aba Hamas bwe bakola obulumbaganyi ku ggwanga erya Isirairi nga 7 Oktoba. Naye nga munnange still
nti warrant si zino zonna ate zirina okubeera nga zikakasibwa International Criminal Court judges abalamuzi munnange mu kooti ey'ensi yonna. Mr. Khan agamba nti Prime Minister owa Israel wamu ne Defense Minister we bano ba suspects mu misango omuli okulumya n'okuttisa abantu enjala mu kubateekako olutalo, okutta kw'abantu, nti n'okulagira obulumbaganyi eri abantu ba bulijjo nga basindikayo amagye okubeera nga gabatta, okukosa n'okubeera nti nno baateekawo embeera ey'olutalo ereetedde abantu abamu okusalwako nga tebasobola kubeera nga bafuna obuyambi oba n'okubula obuddukiro. Kati ate era abakulembeze baba Hamas nabo nga babavunaana emisango, ye akiraba nti emisango nga egy'okubeera nti nno nabo baateekawo embeera ereetedde abantu okubeera nga basalwako, okubeera nga tebafuna buyambi n'okubula obuddukiro, obutemu, okutta, okuwamba wamu n'okkaka abakazi akaboozi ak'ekikulu wamu munnange n'okulinnyira eddembe ly'obuntu n'okutulugunya. Isirayiri n'Abahamas bonna munnange bino babyegaana. President wa US Joe Biden yagambye nti okusaba okukwata oba okuyisa ebibaluwa ebibakuntumye eri abakulembeze ba Isirayiri ekyo munnange akiraba nga ekivve oba ekitaliimu gumba yadde n'akamu. Naye Mr. Khan yategeezezza nti ng'oggyeko abo abamuvumirira olw'okusaba kooti y'ensi yonna ekakase ebibaluwa byakuntumye eri abakulembeze abo aba Isirayiri n'abakulembeze ba Hamas, agamba nti yalina obukakafu munnange bw'alina okuyimirirako okubeera nga afuna zi warranti zino oba request eya warranti zino. Newankubadde nga guli gutyo, Mr. Khan agamba nti asanze akaseera akazibu kubanga ali ku pressure y'amaanyi era nga bamutadde ku pressure si balala be bakulembeze ab'amaanyi okwetooloola ensi yonna ku nsonga ya warranti zino oba ebibaluwa bibakuntumye bino byayagala kooti y'ensi yonna eyise ku bakulembeze aba Isirayiri wamu n'abo ababa Hamas. Agamba nti bangi nnyo ku bakulembeze abanene mu nsi yonna babadde nga bajja bamuwa amagezi era nga bamulabula ku nsonga eno, bamugamba yalibadde agivaamu. Naye nno Mr. Khan takoma ku lutalo olw'Eggaza lwokka, ate era munnange bw'atyo ayogera ku lutalo Russia lwe yaggula ku Ukraine era agamba nti ye akimanyi bulungi nnyo omukulembeze wa Russia Vladimir Putin ono essaawa yonna alina okugenda mu courtroom olw'ebikolobero byawuumemu omutwe era naye ajja kuba agoberera abo mu byafaayo abakulembeze oba baali abakulembeze ab'amaanyi mu nsi yonna okubeera nga munnange basimbibwa mu kaguli. Era n'ategeeza nti teri kintu kiri permanent, teri kintu kya lubeerera, obulamu bukyuka. Era n'agamba nti buli bulamu bwonna obutambulira mu byobufuzi buggweera mu maziga era buggweera mu kulemererwa. Jjukira nti Putin teyakwatibwa ku lwokubiri bwe yakyala e Mongolia, ate nga Mongolia nayo ekkiririza era eri wansi wa ICC, newankubadde nga munnange wabaddewo warrant of arrest ku misango Russia gyezizza mu lutalo lwe yaggula ku Ukraine, era nga omukulembeze wa Russia bamwagalira ku misango egigambibwa okuba nti gye yazza naddala mu kudipootinga abaana bannansi ba Ukraine mu ntandikwa eya 2022 nga olutalo luno lwakatandika, naye nga eggwanga erya Russia livuddeyo ne lyegaana oba lyavayo ne lyegaana ebintu bino, era nga munnange ekibaluwa kye bakuntumye eri omukulembeze waabwe bwe batyo nga bakiziimulira ddala nga bagamba nti tekiriimu makulu